weekend eno ku Baba TV. Obudde buno bwe nayiseewo nga mbuze ndi kuvuga nga nva Kyengera. Ngamulisa na kamera. Awa kamera tuze kukolera ka surprise ka Valentine. Good, happy Valentine's Day. Happy Valentine, my grand. How are you? Lele mwana bwaruza ku mama abawadde Katonda ekitiibwa si mama yeka Tinfinga abazadde nina kyenjizeemu ate yongedde okunyikarijinga nebawo kyendeetera nange nti wabeewo nga gwe nange kusurprise mama tosanika. Ono ye mwana muwala Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Alright, ntandika nga mbabuuzaako mwenna abalungi abeekumidde wano ku Baba TV amannya Nakawombe Shifa Hope. Nga bulijjo ntuuse ne surprise tugenda kwewunyisa mwagalwa waffe era nga right now tuzze okuba nga tukyalira mami abeera wano Kyengera era nga omuntu ayagala okusurprise nga mami omukyala ayitibwa Mbabazi Eunice era nga yasinzidde Dubai okubanga atucontactinga tugende tukyaliyeko ku mami ku birthday just tumukolereyo ka simple surprise tumugambe happy Valentine's Day mom, tumuwe ku bimuli cake just to making it feel special and thank her. Ayina bingi byamwebaza okubaawo omuntu amwagala nnyo mami, so mutugoberere mubeereeko temuvaako. Oli ku Baba TV nange Hope Shifa Nakawombe. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze Gyebaleko ssebo tubuzaako watoto ekidda ku watoto Ekyengera wano twagiseeko nnyo anti omuntu yagambye muleke ekiweta watoto waliwo toto eri wali toto eri awo wakati watoto toto eri awo wakati soka mukifeeko kati mugende mu maaso bwe muti ojja kulaba ekikubo ekikkirira bweki waliwo ekikubo ekikkirira ekisooka naye waliwo ekiri ekyokubiri lwakuba yagambye tetuweta ku watoto yagambye wetuleka ekigenda ku watoto tuvugewo mita 10 then tugenda sanga side waliwo omuzikiti tuwete side waliwo omuzikiti omuzikiti guli ku kkubo guli ku kkubo guli eno then fe tuwete side Hello? Yes, Kati mami bwe nabadde navuze luli nva eri Busega nondagirira nga nsooka kidda watoto kyempisa wangi kuwulira kati ngenza ate okubuuza ne baŋŋamba mpiseewo kati bwe mpiseewo ne mbuuza omuzikiti guliwa kati obudde buno bwe nayiseewo nga mbuze ndi kuvuga nga nva Kyengera kati bw'oba ova Kyengera ng'odda Buzzi Busega ate kati bandaze ekyawatoto kye kisooka muzikiti gwe gusooka ate guliwo gulabika gumu kati nze kambale wali muzikiti we ŋŋenda owetera kuba nagwo bannengezza we guli kati ekyawatoto kankiveeko nze ndabe wali muzikiti mpeteraawo kati obudde buno nvuga nva Kyengera kuba bandaze nayiseewo kati bakurage ku wota mbuze wota oyina motoka ki motoka ya black alufadi eri UBK kakati olaba waliwo ekipande kinene awo ku mukono oguvugiramu ekipande kinene kiraba kisaini post oba kiriko ki kibillboard kiranga Siminoofu kyentunuddemu okiseewo kyentunuddeko mami kyenfeesinzeemu yimirira ku billboard nk'omwana kulagirire kale mami bira ku billboard ngenda kubira omwana mutamanyi wange wali akulagirire kale kati ngenze ku billboard wennyini kuba wonkubiridde nga njiri naawe wekubiridde nga njiri naawe Hope Shifa Nakawombe mu program weewunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa.
naawe otuula katukabategeke wano otuule okuba wabaddewo ebi naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi lwenda. Halo kati tuyingira waka kyembere nyo okugamba anti kyembere nkugamba tuli kuyingira so ngenda kumutuukako eriko obwa ya green ye waliwo adambuuza nti osi Eunice wanti batuwadde wano omuntu atuleete tugende wali ku gate oli muganda we batuwadde wano brother watuleete Joshua, yes, I know my brother, yes. Kati gwe tuli naye gwe yatuweereza yasange. Okay, kale katuyingire. Ayi. Wanje? Ne bweba emmotoka yennyini tetunagipaakinga batugulira bugulizi gate. Kati omwe akwata kamera omulala ali mu kuvuga nze ndi mu kwogera naawe kati semakula yambuse yo side kuba ayinza okuba tulengerera mugono ono yennyini atugambye kambasabira abenga gyali negasooka ganzigwamu kale kati ngena kuddamu kkubire kansooke enveeku abeeno kale kale nyabo sayinza okusanga sorry bambi okubula bwoti naye kasita tutuuse just nze yadde talabye muziki ate wentuuse wonera nga gulabikira ddala kale bannaye kasita tutuuse mujebaleko mulimuti eno kale ye mwasiibye mutya bulungi nyabo sibeta nyabo bali batya jebali pozi mmwe nga muri sala kamera awa kamera tuza kukolera ka surprise ka Valentine ka surprise ka Valentine happy Valentine mami oba mukyala aba busy kati okufuna munnange bakolere ka surprise ako era de sebo bulungi sebo sibeta no sebo oli munnange yagambye happy Valentine mami happy Valentine's Day mama I love you so much naye nga tokwasika oba busy nendo sikulabanga ko gutera okukola surprise abantu nze wandabako nakulaba ku program yo nange bantumye ku surprising naye ne baŋŋamba mami tojja mumufuna tumumanyi kagambye ogende ku church eyo oyinza otuulayo olunaku lulamba nga alina ebirala ebimuwuuba tweyanziza webalefayo nnyo webale nakubeera mukyala atakuwa kubanga okutambula onaakola bwati akola bwati kale genda kusaba tusooke twebaze saba musumba wange twebaze naye yatutumye kamuseeko era ye ndoozi omutegedde yatutumye kamuseeko tusabire naye wamwana mami gwani Eunice hello 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 Elise. Hi Jaja. Hi Elise, how are you? Good. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's, my grand. How are you? How are you? How are you? Yes. Are you good? I miss you. You Jaja. me too. I miss you. Who did this? You or Eunice, your mom? What? Who did this?
You? Mommy. Mommy, where is she? Yes, mommy. Is mommy. Can I talk to her? Hello? Gwenyabo. Whose idea was this? You wanted big flowers for Daddy, right? Yeah. Lero. For me, I got just the food, and you got all the flowers. So we were both responsible, weren't we? Thank you. Let us thank the Lord for this day. We are here with Joshua, with my pastor, so let us thank God. Amen. Okay, Pastor, can you give a prayer? Any you want. Kastabanga mami yalumanyi ne yatutumye sofa we are okay. Roza baroza nnyo ku maama. Lele mwana bw'alooza ku maama abawadde Katonda ekitiibwa. Si maama yeka wabula Katonda aweebulwa ekitiibwa. So kati nange ng'omusumba genda kwebaza Katonda. Era neebaze n'oyo akoze ekyo ku lwa maama. Yatwebaze ne Katonda ku lw'obulamu bwa maama. Kitaffe omulungi nkuwa ekitiibwa. Tukugulumiza Katonda ffe kubanga oli mulungi. Oweebwe ekitiibwa era Mukama Katonda ffe olunaku luno walumanya mu nnaku zonna ze watonda n'olutegeka nti lulibaawo era lutuukiridde tululaba. Kyatuva tukwebaza Mukama nga tuyingira ddala mu kigambo kya Bayibuli kigamba nti ensi n'okujula kwayo bya Mukama. Zabbula 24 olunyiro lusooka. Mukama otulaze omukwano oguli awo wakati waffe n'abaana. Era tukwebaza ku lw'abaana bategekedde maama olunaku lwaleero okwebaza n'okulaga omukwano gwe balina gy'ali. Oweebwe ekitiibwa Mukama ogulumizibwe mu lunaku olwaleero. Era Mukama leka ekinaakolebwa olwaleero kibuulire enjiri egamba nti oli kwagala era nakwagala agenda kusigala mu ffe. Mukama nkwebaza ku lw'abagenyi abazze okutuusa ekirabo ekibadde kiri mu mikono gyabwe okutuuka Mukama. Era nabo bakoze omulimu munene Mukama tubakwebaliza kubanga bakuumye mu lugendo lwe babaddemu n'okutuuka wano we bali. So we love you Lord, we worship you, we honor you, we glorify your name, we bless you Father, we magnify your name high above all other names, and we say thank you Lord because you've been good to us. Thank you for doing this Father, and thank you for loving us to the extent that you allowed your son to die for us and shed his blood on the cross for our ultimate redemption. We bless you, we honor you in the mighty name of Jesus. Amen. Okay. Tweyanziza kozi wantuse gwangambye oli Sharif. Shifa. Tweyanziza. Ye mami. Kati Shifa n'amutawaanyiza nonno yagambye tamanyi kyakiyo kati ndepooza wandibadde olabira abantu taati buliri. Naganye kumutwala ku kyaki kumutawaanya. Wangambye omuyimbirayo mami akayimba ka maama. Alright, Shifa. Ntuukiriza obubaka. Yemba. Ona. Mama Yesu ngoko. Oba byagala ku TV gamu. Yeah, iwanga muwe option. Ate mami naye agambye yandabako kituufu. Yenze Shifa nkola program bagitawe Eunice omwagalwawo surprise your loved one. Abantu bantuma eri abantu baabwe abazira baabwe omuntu gwagamba nti bannange nze mbulamu bwange oyo ye hero wange kati naye yandaba simulabanko naye yalaba program eyo gyali n'angamba Shifa nze mami ye muzira wange gwendowoozaako ye Valentine wange. So kwe kujja naye nga tubikwata naye mami tulina option either you okay okukiteekayo n'akiraba ku YouTube walabira biri ebirala ne ku Baba TV program ebawo Sunday sawa 9 ez'emisana. So tulina option ebayiyo mami ng'okusalawo. Wagenze okukikolera ye mwennyini alina kyafiringa nakyo bulungi mu mutima gwe n'agamba kino kinjagaza
mami wange mukole bwenti mikwano gyange girabeko baani barabeko n'abalala barabeko kubanga nange mbadde sikumanyi naye nakulabako ngoye nawe otwala mukyaleyo bayaliwa musumba eri twavaawa eri wabagundi baanakana kawala kwetwakola eri oyingi kakumiro nakulaba ng'ogende twaliyoko nagiwokinga bulungi nnyo nendaba ng'otawanyizibwa naye nga mbuono yonna so nakulaba so face tebadde empya ku nze tewali buzibu kyawulira nga kimusanyusa kyayagaliza mami okiwulidde mukwano mami kyagambye nange mami abanga ali comfortable ate who am I to say? I don't question my mom. Okay. Alright. Oyina b'otumirako? Be bennyini bentumira ab'ewaka bakimanyi. Okay. Yeah. Everyone at home, everyone in church, and everybody else, and my aunties. That's all. All right. And thank you for the efforts and hard work. Okay. Elise, you have anything else to say? You want to say thank you? Obubaka buweddeyo baby naye kagambe adda ayina kyagamba. Do you want to say anything? It is? Yes? I was expecting you to come to see me this week. Today? What happened? Unfortunately, I'm going to enjoy the cake alone. Enjoy, Jaja. Enjoy, Jaja. Thank you, baby. Okay, you have to send her a message on your phone, yeah? Okay. Kale mukwano kale kati katuweerezeeko ku simu mami katumwe n'ebirabo by'ebirala. Okay. Thank you very much, Eunice. May the Lord bless you and bless the work of your hands. Thank you, Mommy. Bye-bye. Yeah, yeyo surprise raka mukama tusonyiwe tuzirimbiramu. Yes. Well, you say it is a surprise. It's a surprise. But sometimes if you have to like do this which you are going to put out in public, then when you let someone know, he or she can be able to give a good presentation. How mugambo otya kati mami nandi mugambye ntya wangambe tujja naye tulina ne kamera bw'oyogera bw'otyo ate ekyo kitiisa nnyo muba mugobeddwa olwo Chifa kati ngafa abantu abatambuddeko batunudde nnyo mu kamera oba tolina kutya oba omanyi kiki what is camera means but today it is a surprise but you find me as you wakanga nze kale mami katwete ebirabo ebirala naffe tusanyusa okuba ntukusinkanye naffe tusanyusa okubasanga mwebale kale katulete ku birabo katulete ku birabo ebirala wano Happy Valentine's Day, Mom. Yakwagala nnyo yangaishifa mami wange ababize katolaba nti agambye bwatyo nti omusange ewaka nti oba ku chachi ababize kati lwakuba nti bebi wange gwe nkwagadde osoose kunkolerako katiipu yambadde mbuzi surprise kugambye mami surprise naye surprise eno nengamba ati bwe mbuza nagamba just she's bringing a letter to sign for me I want you to sign for my documents nengamba okay let me stay at home naye tewandi nsanze nkitegedde bulungi era tukitegedde nakiŋŋamba tojja mmusanga nti surprise kanteekewo something kyabudde ateekawo ekyo tweyanziza ye mami kamukwase ku kimuli kye kino nange akisiibinge kimuli kino mami kano kawayini kali 100% ukamanyi temuli alcohol it's pure heaven Joshua wandikutyako nawe omwana wange nolaba ebyamaama biba birungi jangu okwate koko nawe nkubeko kafaananyi
amanyi mami kyeki nawe bali kukategeka bulungi nekansanyusiza bulungi nekabeera kalungi gye babale kasiima munange ate kirungi tusanzeewo ne pastor agenda kulya keeke tugisale naye that's good. Yes. So abatulaba ku Baba TV Valentine akwaba mbaba balowooza mbo alina kuba mwami wo mukyala ne mami can be your Valentine ne muganda wo ne brother wo kala tefe mami tetukikola Valentine yokka the show continues buli budde wabawo abeebaza abantu beebaza abasumba baabwe ba imamu baabwe babenganda ba friends bani like anyone got to know this journey y'obulamu teyandibadde nyangu without this person alina wano weyampisaawoko so kyekyo mami kyetukola tweyanziza aba Baba TV n'okufaayo kukola program eno kati ffe ng'abazadde nina kyenjizeemu ate yongedde okunyikaliginga nebaawo kyendeetera nange nti wabeewo nga gwe nange kusurprise oba surprising Eunice omanyi no zikolerako Dubai twaliyo twakoledde di surprise Dubai Abu Dhabi Dubai November nazo twazikoledde abantu be abawano batutumye ku beedi n'abeedi ne batutuma wano kati tomanya naye kati nange ojja kutwala revenge omukoleko oba ogenda nange ng'amukolako ka revenge tweyanziza kale semakula twetere tusale keke tucelebrate mama nawe jangu okusokwatireko mami munange ku kirabo bwayingidde mmotoka neŋŋamba ayinza okudda ebbali nakwenaga mami bano bendeeta ndaba balina kamera nsooka mufunza ne mugamba josho ekituufu mami tomugamba yo surprise n'agamba kale naye kambasabire tumugambye ye akalabo kanyirira akalungi nnyo kalungi akalabo Eunice tweyanza okutuusa buno obubaka eri mamu waffe asingayo mu nsi yonna teri mulala nsinga era twagala wangaali emyaka n'emyaka asobole okulaba ku bazzukulu baffe buli kimu kirungi kali well presentable ate kana akalabo ko mu bikoola byako kamulisa ne ssente ebikoola byako biri unique tusaba babeere nga baleeta obulawo bwe butyo bumulisa ssente bwokka amina anti kubasalira omukisa nga babeera nga bamulisa ssente nga ne ssente zimulisa eno amina era oleete ebigira keeke wano tugisale tweyongereyo ate mami tumulekere programs subi mbadde ngenda musawo zino ngendeyo mubagenda kubimprintingira tewanendabi I know naye naffe eno tuba tulina essaala yaffe gye tugamanokwata obukwasa essimu okubira omuntu oba wakedde you pray first nogamba kamasimu eno ngikuba omuntu mutugondezeemu surprise tebambi katonda atuyambidde ddala mami ne tukufuna katusale keeki yaffe banetranisa okulaba omugenyi atwegasseeko ku mikolo emikolo egigwa obugwi gino bannaaye musonyiwa emikolo gyaffe gigwa bugwi yegwa nkubidde kajjambo n'oseka kyeko badde okitegedde ye bwabeera byenategeraga monono bamulesa kirabika kuba ndabyaye asese aŋamba I'm enjoying tugenda kusala ngenda kutandika kulya buli ebirala sukali kira 5 n'omuceere kira 5 ekiro ngenda kuwuta ku supu y'enkoko nga nziramu amaanyi biibino biri wano biibino bijuddemu ebimuli byamulisiza mitwalo ebiri mitwalo toto ezo ziri mitwalo 2 owulira nabiro laba ka surprise kano kama tuwadde surprise enungi ku Valentine ekibiri kikiriwa tugenda bala 5 to 0 then tusale 5 4 3 2 1 0 Happy Valentine's Day, Happy Mommy. Valentine's
kano yakalese yakataddawo tunowafeya yamutaddawo gwe yandifuuye kano naye oli namye nawe botumirako ntumirako Eunice ne family ye tumirako baganda be Abenitu Nelson ade Dubai atukunda talent ne daddy waabwe tata waabwe mutumirako nnyo ngamba batukubye surprise naye my dear was not around na yako tujja kukutirikira yes entumirako ba auntie be entumirako mikwano gyaffe abasumba aba church kanisa ya Winners Evangelical Ministries esangibwa na bingo mu kigwanya bonna tubatumira tugamba nti mukama tukoledde ebikulu batuwadde surprise ya Valentine amina mukama ayongere kugabirira mwena muyanjoy kata kange ngenda katika ono soke mpeko savinge ono ajetise ajetise ku very wara soka kusafu kuwereza kulieko ne mpako namuliranye ngamba ne mpako muddako ngamba ninako bayisako we enjoy yes ate cameraman banange nekazidawo ngosembayo Joshua kano tekakwita ko wenchimayo kagaranye yemunange kwata bagala nnyo bakwate lyako yasama okuliise mulaba wabayisa wata waliyo munange ono lyako yasama olye eat kale kwata Sister Maclean olaba okuzaala kujaganya obalabirire bulungi bano naawe ekyo bajja kuba ka surprise era kwata kwata olaba sister wekyakoze olaba okugumikiriza olaba okwagala kwata tumwagalire ddala otherwise tuyanziza wasigadde ffe kameramani waffe bakwate nawe nena okuwaakoyeko omulala kukwatireko nawe nkuliiseeko koko mukama batwagalire mukama batuwere nnyo omukisa tubaagadde nnyo abababa TV muli alive yes tuli alive ku Baba TV ekyo genda kwerabako ku Baba TV mukama batwagalire mwongere kubakulaakulana na buli kimu kyonna mukimuteekako emikono gyamwe mukama yongere kukiweereza omukisa mwebali kukwera n'okwagala okwa mukama waffe Yesu Kristo kwe yatulekera okwagala n'okola omulimu ate ng'olina muno okukola ki okwagala n'obeera n'essanyu naye wali omuntu akola omulimu naye mwe mukoze omulimu ate nga mulina n'okwagala mukama batwagalire tweyanziza kale katuwe namusumba affe abeeko kyayogera wano eno ayogereyo obugambo bubiri then awe ne mami ono bwe tutyo ne Joshua buli omu abeeko kyayogera tweyanzige era nga bweri surprise we are surprised tuli surprised nange era Eunice simulabangako mu maaso nange simulabangako naye era ebyo byakoze biranga kyali era byogera. So the action that we have seen speaks even louder than the words. So Eunice, we are very grateful for all that you have done. We've enjoyed as a family. Tusanyuse nnyo, tulidde keeki, tulabe ekimuli, ebintu byonna bitusanyusiza era buli omu yenna musanyufu. Nange ndi musanyufu nnyo era ndowooza nze asinzeyo okusanyuka kyova olaba nze kati ne bya white biri ebweru buli kimu kyonna nze asinzeyo okusanyuka mu bantu bonna. So ku lwekyo neyanziza n'abalala bonna bemukwasaganya wamu. Please, Elise, may the Lord God bless you and bless you abundantly. You have touched our hearts.
kino kyemukoze kikwata ku mitima gyaffe era kitusanyusiza nnyo mwene ekika kyatushemeza munonga katwashemererwa kati nene kitwakubaasa kwongeraho twaleba bingi turebe ebirabo ebindi ebiri aha twaleba n'ebindi ebiri mutambura n'amaguru hariho ebiri kugenda n'amaguru hariho ebiri kwemerera hamwe hariho ebyalibwa mbwenu kyaba kirungi kandi ekyo kyayoreka okukunda ekyo kiraga okwagala bayibuli tugamba nti katonda kwagala era oyo asigara mu katonda ne katonda asigara mu ye yena okwagala kusigara mu ye so mwe nabwe ekyo kitwakola ekyo kimwatukorera kyatushemeza munonga kitusanyusiza nnyo. We are very grateful and we feel some more other things are yet to come, the best naye byeturabye bitusanyusiza mukama bampera omukisa era tubaagala nnyo kampeeko na munange ali kumpi abeereka ekigambo kyayogera gye tuli era naye atandise okusanyuka kubanga ndanga naye ebintu bimusanyusiza. Nze bannange nsanyuse nnyo n'ebyokwogera bimbuze oyinza n'okugwa wansi. Nsanyuse nnyo era bannange muwala wange Eunice gy'oli yonna bannange nsanyuse nnyo ndowooza n'abantu bajja kulaba nsanyuse nnyo era nkwebaza byonna by'okoze ku Valentine mu butuufu wamwe tetugituukangako tetugirabangako olwaleero ye first time tusanyuse era mukama kwongereko era kuwangaze akongera amagezi nga Solomon ge yafuna mukama kuwa omukisa. Nsanyuse nnyo olunaku olwaleero buli omu abaddewo olwaleero twagala kwebaza mukulu waffe Eunice yonna gyali tumwebaza tusaba mukama muwa omukisa ablessinge emikono gye emirimu gye buli kimu ne baganda baffe Nelson talent yonna gye bali n'ekikulu kya byonna tusanyise oluno olunaku nti mama waffe gwe ba surprise olwaleero era kinzizaamu nnyo amaanyi kuba atubeereddewo mu buli mbeera taata waffe tasobodde kubeerawo naye yonna gyali tumwagala nnyo era famire yaffe yonna esanyuse nnyo ku lunaku luno nti mama waffe gwe bakoledde surprise era bwe naabali ku show leero mbatumiddeko yonna gye muli. Ntegedde buli mwana ga munne nti sooka oli. Bannaye nze simanyi kyakwogera leero bannaye essanyu lyakunzita bannaye sisanyukangako nga leero bannaye my sister waffe omulungi leero tusanyuse nnyo byonna byotukoledde mukama akutuweera omugisa ate byokola byongere omugisa byonna byolowooza bisobole kuyitamu ne omwana waffe Erizi bonna kale bannaye sister kyotukoledde leero tetukirabangako bannaye bukyanga nzija Kampala gwe murundi gwange ogusoose kati banange sister Eunice bane leero kye tulabye ebintu ebingi tulabye ebintu bitambula n'amagulu ada tulabye bannaye nze sirabangako ku kizike leero nsirabyeko bannaye ebizike ebiri wano bannaye simanyi nakumanya ebinyanya ebimolo ebirungi keeki banange sister Eunice simanyi kyenkugamba bulijjo simanyi na wine laba wine omusongovu banange sister Eunice mukama akutuweera omukisa bonna bakutumidde ab'enganda zaffe zonna bamulamu bonna bannaye nze sirina kyakwogera bannaye ndi musanyufu bye. Eunice tweyanzeke buli otukoledde Joje mukama azeewo ayongereko tutumidde Nelson nawe tukutumidde ne talent bonna abalala bali eyo mukama batuweera omukisa ate yaŋŋambye gwe bwe nkulabako nti nno gwoyimbereko mami akayimba kano mbuno aka Judith babiri oba aka Rema singa si mukyala singa sasoma singa apo oba kano mama mubutuufu tolina duplicate mama ndibeera bwoba obubiri bwe yaŋŋambye
Mama, era mama, mama, era mama, mama, era mama, mama, tosanika. Muligogambo kayimba akatandikira gye kasembera ne walo ne wano tomulinda kufa mama Otwale muri kuntana karemuwa katono kolina achali mu bulamu bwensi bambi mama bwali kubako oliwulire mirembe nga byonna byewandi mugwade ngatosanika kati mama mugambe kati mukubire bambi kwata simu omukubireko akimanyi omwagala mama bitwala bingi teyatukamira so mama katono komuwaye mama kasima mama oh mama mama oh mama mama oh mama tosanika. Thank you sister Nabila. Nze nategedde nti ajja kayimba. Olaba buli omu alina kyasobola. Katonda asobodde kino kati nawe osobodde. Katonda amundaze nti ono yennyini gwe baŋŋambye ayimba akayimba. Kale maama ebigambo ebisiibula ebigambo ebisiibula bibino nti tusaba omukisa gwa Katonda ogutaliko obuyinike gwongere okumuyimusa ku leve eno gy'aliko tusaba Mukama amwongere waggulu Mukama amukolere ebirungi Mukama amusitule Mukama ayongere okugabirira emikono gye Mukama ayongere okumutambuza mutuuse ku levo esingako eno ate tulabire ddala ebirungi ebisinga kuno ate tuddemu tulabe shifa wano kaza ati kutukuba surprise ate enene esingako baleeta ebirala ebinene nga bw'omanyi ebirabo kati bino bye bitandikibwako nene olaba ebitandikibwako bwe biti ogamba nti bino nga binene ate nga tusobere kati Katonda bw'amusitula era nga n'erivu ekola ki esituka nga naffe tweyongera kusituka waggulu so tweyanziza aba Baba TV tweyanziza mwena ababadde wano bali mu famire yaffe mwe bali kubeerawo naffe kwaniriza abagenyi baffe mu nyumba yaffe omulundi ogusookera ddala Mukama akibaweera omukisa na Mukama akibabalire naffe Mukama ayongere okutuyimusa Mukama ayongere n'okutuwangaaza naye amutuwangaalize tweyanziza kale tweyanziza mwenna ababaddeko ku Baba TV nyongera bajjukiza programu yaffe babulwa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana nga twewuunyisa abaagalwa abaffe bane tusiime ku bantu manyi mami abantu bali bakoowa nga bagamba bane ffe twakoowa okuyamba abantu tebasiima abantu tebajjukira naye kati ffe mweno shengeri gye tugenda nga tusiima abantu bagenze bagamba waayi oyamba tomanya alidda ate naye oba oyamba towola bbanja kikole bukozi okisigadde okirekere Katonda kuba oluusi omuntu yeewuunyisa n'omuntu gw'aleeta suubira naga ono gwe mbadde sisuubira ate bensuubira tebakikola so kati twebaza naffe Katonda okuba nti mami otwaniriza tweyanziza nnyo tweyanze tulaba oyita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 amanya nsigadde ndina Kawombe Shifa Hope omwereza wamwe twebaza Back for Me be batukoledde keeki yaffe mami ono chocolate biscuit byonna alright tweyanza mwe bale kubaako kati nsaba mbasiibule bye bye okay webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu thank you wetuli nnyo